Abantu bangi beevuma omukwano gwa online nti tegusobola kukola era nga bagamba baliyo bonna bafere oba teguwangaala nga bamalamu n'amaanyi abo abagulimu. Kati nange kankubuuze, kifo ki era mu ngeri ki gy'oyinza osisinkanamu omuntu gwe mutasobola kufuna buzibu bwonna era ne mutasobola kwawukana ne mubeera mwenna mpaka tewaliiwo kifo kituufu? Kati ekibuuzo kyandibadde nti oyinza otya okukuuma omukwano gwa online ne gugenda mu maaso bulungi okutuukayo munaasisinkana? Kyetugenda okuddamu olwaleero. Babuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'okusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Teweerabira okusubscribinga kona ne kadaako. Tuba tukuwa vidiyo olunaku olwokubiri n'olwokutaano. Olunaku olwokutaano luno tugenda kuwummuzaamu katini online tugendeko mu kitabo kya Yona. Ate ku lunaku olwokubiri olujja tugenda beera nga tukomawo ne online kubanga tulina ebintu bingi nnyo ebyokwogera ku mukwano guno ogwa online osobole ogukuuma okutuuka w'onoosisinkana omwagalwawo. Katutandikirewo Jack Online Ministry. Katutandikire mu ntandikwa. Ekisooka kozesa ebifaananyi ebituufu. Tomala kweditinga nnyo ne kikufuula omuntu ow'enjawulo n'olyoka okiteeka ku Facebook oba okozesa ebifaananyi bya mikwano gyo oba baganda bo. Omuntu ono bw'ajja n'akwogereza ng'atunuulidde ebifaananyi birala kati gye mukoma okgenda nga mwogera n'otandika omuweereza ebibyo biyinza okukyusa feelingi ye kubanga yajja ayagala muntu mulala ate kati atandise okulaba omuntu omulala n'ebikwatako leka bibeere bituufu kubanga kasita atandika ozuula nti nno owamulimba oba ebintu bye wateekayo bya bulimba ayinza okulowooza nti nno olina n'ebintu birala bingi nnyo by'olimba toli wa mazima. Ekyokubiri, saayo omwoyo ku by'okomentinga ku positi z'abalala by'opositinga by'oteeka ku status yo. Sooka weebuuze, omuntu wange bw'anaabeera abirabye anaabivuunula atya? Bwe kiba nga kireeta ebibuuzo bingi osobola osooka okyesonyiwa oba okusooka okwogerako naye omugambe munnange ono brother wange leero birthday ye ngenda muteeka ku positi yange oba ngenda muteeka ku status yange. Naye gwe bw'olowooza nti buli kimu ojja kikolanga gwe bw'olowooza ye ayinza okkivuunula obulala ne kitta feelingize n'atakugamba n'alowooza nti oba omuzannya. Katugambe ne komenti, waliwo komenti ezimalamu amaanyi n'owandiika agasajja gayaaye agasajja gammenya dda omutima sikyasobola kwesiga muntu olowooza ye bw'abisoma adda mu maanyi oba ayongera kwagala. Sooka weebuuze nnyo nga tonnaba positinga kintu kigenda kulabibwa abantu abangi. Ekyokuyiga ekyokusatu, omuntu bw'abanga yayagala kafaananyiko nga takusisinkanangako n'ayagala biki by'okola omuntu oyo abeera akulembeza feeling. Jjukira nti feeling teziwangaala. Kati bw'oba ng'oyingira mu mukwano ogwo beera ng'oteekawo emisingi emigumu, teekawo ekkomo lye mulina okukomako nga mwogera oba biki bye mutalina kusukka kunyumyako. Kati mu maaso eyo nga feeling ze zimaze okukula ojja beera ng'omujjukiza nti nagamba nti sijja kusindikira kantu kafaanana bwe kati ne bwe kati. Bw'abanga yajja na feeling ajja bivaako agende era ne wonoobumuwa feeling zijja tuuka zikendeere neera agende. Kati kyandibadde kirungi beera ng'oteekawo ekkomo okuva ku ntandikwa. Bw'abanga yajjira ddala na mukwano ne bw'obanga tobumuwadde obuntu obwo ajja sigala akulindirira kuba ajja kugamba kikyesinza kugumiikiriza kubanga oli wange obulamu bwo bwonna oba obulamu bwange bwonna nja beera nga nnyumirwa ebbanga lyonna. Ekyokuyiga ekyokuna, tomuleetera kusubwa nnyo, gabana essanyu lyo lyonna wamu naye. Ogenze kapate obadde n'emikwano gyo olunaku lugenze bulungi, teekako ka video call mulage biki ebigenda maaso, mwanjulire emikwano gyo mugambe ono ye Peter, ono ye Kaleero, ono ye Patra, obeere ng'owulira okubeerawo kwe kapate ako naye ajja beera ng'awulira ng'ali mu kifo ekyo abasanyukira awamu. Osobola beera ne ka birthday musale wamu keeke, kisoboka kitya? Hello baby, 1, 2, 3, go! Katugambe tali live, recording a video, zimuweereze, mulage nti wasanyuse, oba si kyo, teekawo emmere, mulye wamu, baby nkuliiseeko, n'omuliisaako, beera ng'owulira okubeerawo kwe. Video call ziyinza kuyambako nnyo okuleeta omwagalwawo okubeera okumpi mu ssanyu lyonna. Ekyokuyiga ekyokutaano, mwesige newankubadde tekyetaagisa kumwesiga. Okwesiga omuntu osalawo kusale, si bintu by'osuubira oba by'owulira yadde siwa online.
omuntu asobola okubeera online ng'olaba nti akagambo kalaga online naye ng'ekituufu alinako byakola naye olw'ensonga gwe tosobola kwesiga olw'ensonga baakumenyaamenya dde omutima oba naawe wamenyaamenya dde abalala omutima n'olowooza nti alinako abantu abalala baali mu kwogera nabo bw'ajja online nga yeetegekedde kuddamu bibuuzo obeera omuwabuwi stress naye salawo okwesiga ogambe nti nojja kubeera n'omuntu ono okutuuka we nnaamusisinkana bw'onoolemwa okwesiga online toyinza musobola kubanga ojja kuva ku ono odde ku mulala nodde ne ku mulala okomekkereze nga toyina gw'oli naye teweerabira temuli bafumbo mbu mugatte ssente mugule amataka muzimbe amayumba omwanjulidde abeewammwe yakyayira abaana bo ku ssomero wate bw'apanga akazannyo ne bakwata omwana we ne batandika okusaba ssente oba mubeera nga mugasse ssente n'otuuka omusisinkana n'otamwagala oba ye n'atakwagala munaakikola mutya ekyomukaaga komya olugambo ng'osindikira ennamba y'abantu ab'enjawulo mbu boogereko naye lwaki asirise nnyo oyogera obuzibu bwonna bwe muyitamu ebintu ebyo nno bimunyiiza bunyiiza kituufu mwetaagisayo abantu abawabuzi naye abantu abo balina obbeera nga mwabakkaanyaako nga bakuluko mu by'obwakatonda nga bagidudde ebbanga ddene mu bufumbo nga bategeera ebyokuwabula abafumbo kati gwe bw'oba ng'oleetamu abantu batamanyi mukwano ebyo bimunyiiza bunyiiza ekyomusanvu tobeera n'abantu mangi mulundi gumu beera na muntu omu omutegeere bulungi bw'oba olaba nga tebikola genda ku muntu omulala naye bw'obeera n'abantu abangi endowooza ejja bbeera egabanyiziddwamu nnyo ng'ono omulabaku katini oyogerako katini n'ono oyogerako naye katini bonna oleme bategeera kati omu bw'anaakunyiiza bonna obayiwe naye omwo mwennyini muyinza obbeeramu omuntu omutuufu kyokka bonna n'obayiwa omulundi gumu kati kirungi omalirizeeko omu bwe bitakola olyoka ogende ku mulala ekyomunaana tobeera siriyasi nnyo baako emboozi endala gye munyumya emboozi ejja tuuka ebaggweeko kubanga mwebowa muyiyeeyokka obuzannyo obuyinza obbakuuma nga munyumya ku video call musobola okwebuuza nga bwe muddamu n'obuuza ebibuuzo bibiri naye n'akubuuza ebibuuzo bibiri kati emboozi egenda ekula ate gy'oyongera okumanya omuntu ono katugeze omubuuzizza bw'onyiiga biki by'osinga okukola n'alyoka abikubuulira n'omubuuza baana bameka bw'oyagala ofuna akaana bwe kakola bwe kati oyinza kakolera ki kwegamba naaba nga akuddamu nga naye bw'omuddamu ebibuuzo ebyo gye bikomogenda mu maaso gy'okoma otegeera muntu ki gw'oli naye mu mukwano wabula mubuuze n'ebibuuzo ebisesa so si kubeera nga buli kiseera obuuza nsonga mubeere nga munyumya ebintu ebibatwala mu maaso naye mu ngeri enyuma ekyomwenda okubulookinga si kibonerezo ekintu kyonna ekitaataaganya empuliziganya yammwe kibeera kisiibula mukwano fuba nnyo okubeera nti owuliriza omuntu ono biki byabeera akunnyonnyodde kubanga togenda musisinkana omu ku omu akunnyonnyola ensonga nga bwe zigenze alina kuyitira ku messenger oba whatsapp kati bw'omubulookinga obeera nga amuggalidde era nga amugamba nti ebibyo nange biwedde tobulookinga muntu oba tolekeraawo kwogera na muntu oyo kuba y'engeri yokka gy'ayinza okunnyonnyola ebintu nga bwe byagenze olabe oba omusonyiwa oba tomusonyiwe oba onookireka ne kigenda oba onoomuddiramu ekyokuyiga ekisembayo ate kyekisinga obukulu naye sooka osubscribingeko nakadaako teeka wansi mu comment section omuntu biki by'ayinza okukola okukuuma omukwano ogwa online kubanga tewali kifo kituufu muntu gy'alina kujja mwagalwa musabeeko mwenna ate beera wa mazima wabeerawo ensobi mugyogereko Yakobo essula 5 olunyiriri lwa 16 lugamba bwe luti kale mwatuliganenga ebibi byammwe mwekka na mwekka musabiriganenga mulyoke muwone okuwona ebizibu mu relationship zonna kambeere nga siza online musaana okusabirigananga oba okusabira awamu owabeerawo ensobi ne musabira wamu oba ne mugabana ebyawandiikibwa n'eyo nayo question and answer gye nabagambyeko musobola okukola oba ne mugenda mu kitabo ne mugamba nti twagala tusome ekitabo kino wiiki eno tulabe ebyokuyiga ebirimu oba leero tusome olunyiri luno oba ne mubaako ebitabo ebyenjawulo bye musoma naye nga musomera wamu kisobola okukuuma omukwano gwammwe nga gugenda mu maaso emboozi n'etabaggwako yakwogera naye kasita mubeera nga tewaliwo bye mwogerako bibanyumira oyinza okwesanga emboozi etandise okubawa ne mulekeraawo n'okwogerezeganya naye ebintu bingi ebyokwogerako mwogerenga ku nnyiriri musabiriganenga wamu muzannyengayo obuzannyo nabo bagambyeko bwa question and answer bulungi nnyo bw'oba nga tokamanyi neera mpeereza message oba teekawo wansi ennamba yo nja kubeera nga nkuwhatsappinga nkulaga akazannyo ako kagenda katya mwebale nnyo okubeera nga mulaba vidiyo zange amanya gange nze Lukomwa Jonas
Nathan tewalabira okusubscribinga kona ne kada akoleme kusiba video zonna ze tugenda obeera nga tuteekayo tuddemu ku lunaku olwokutaano. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.